kuolwo bampa omusaayi gw'omuntu ekikopo kiramba lwensooka okunywa omusaayi gw'omuntu emisambo giri ku lusozi. Twalina abavubuka olaba wano ewali essaawa ya Queen. Twalina abavubuka nga bagita Freedom Square. Wensanga abayimbi bano Menton Summer. Wanga abayimbi siboogerako. Wensanga abayimbi bano Lasta Robo MC, Menton Summer, Sax VVD, Emprolando. Kati nga wano bagitanga Freedom Square. Ati awo wewali abalaasi. Kati style y'enviiri ezaasibwanga. Awo wewabanga amaanyi ga buli kimu ekyakolebwanga. Era emisono gy'enviiri egitandika okusibwa egy'abalaasi gitandikirawo. Halloween ziva mabegeeri gikama basamirira. Bali be bayita ba Illuminati. Wali uliddeko obiwulira kati bya Illuminati. Kati abo ba agent abo abatula kachiko ka Illuminati. Bamala kola sadaka za Halloween. Ne bajjayo abafu bonna ne basitula emizimu gyonna. Kati era kuba kukola. Kyovola bebeerawo nga bayingira sataniko ya mu mwezi gwa 11. Sataniko ye etandika mu 11. Kyokka abatambulira mu bibiliko kalenda yeetandika mu gwa 9. Roja Mugisha kati nsooka musinkana mwoyo tukyali mu spiritual world. Yali 95. 95 nalina okwegatta ku mulenzi oyo. Naye omulenzi oyo yali asoma bayitayo Kisubi semina era ng'asoma bufaatha. Kati by the way yali avuddeyo. Yali asoma obufaatha kubeera father priest. Kati Erika awambibwa muyimbi kuyita ku bidongo byolaba bikuba. Ng'akyasoma alina mu wansi eno P7, I think P7 is something bwekiti. N'amuwamba n'amala emyaka 7. N'asoma n'amalako nga tategedde nti amazeeko. Ng'asoma buli lunaku ajja n'asoma. Batamanyi nti amazeeko. Muganda we John Black. Erika Muganda we John Black. Ebyadda. Bulungi jjajja waabwe ye musamiza asinga obukugu mu Busoga. So kati saawe ne waliwo omuvuka bamuyita Diamond Platinum. Oyo ye agent omukulu kati mu Africa. Obadde ki? Oyo kati mu music. Tatudde. Kati oyo kati level ziri 7. Roja ali ku level ya 3, nze nali ku level ya 5. Oli mukwano gwa Nsubuga. Mubuze family yaabwe biki byebakola. Nsubuga Joseph. Mukwano gwange. Gye biveeyo. Genda okulaba akalandira ng'omwana tava buvyeri. Bagenda omulonda ng'alina background gyeva. That's why bwe tujja eno mu bulokole tukutula bino bye tusabanga tukutula endagaano za family. Zetuvudde mu si byakusaaga tetuba mu joking subject simanyi bagamba nti no way. Ezo spirit zezijja zirondoola. Nze kati nekyatuse waabwe balina nali manyi Nsubuga baamu bintu tokirowooza nti kiri ekyo bwe tula bulungi ku story ye. Omubuuzeeko ku background ye waabwe bwe mubuuzeeko ku background ye waabwe akubuulire biki bye baali bakolewa. So kwabawo akalange nga kali eri kati agent ono olwokuba agent amanya nti kati ono mwana memba tumwetaaga n'amuwonga. Roja antuma omulenzi oyo mutwala ebujagaali nasooka mutwala mu Mabira forest awo natumala okukola saddaaka ze. Kati lwensooka okulaba Roja mu mwoyo lwe lunaku lwentwala omulenzi oyo tugende tukiike underground. Ebujagaali waliyo omusajja bamuyita Jjajja Bujagaali. Bujagaali oyo yaggula poto ya underground. Kuyingira kibuga. Olomuzeyi takutuuzaako. Awulira omwana. Byenkola jjukira nina okuteekawo embeera nga tosobola kumanya kiki enkola. Wali obaddeko n'abaana bwe batyo. Mulungi nnyo emirimu agikole waka, mulungi nnyo mumuyita muwulize biki naye nga kyako. Wabayitanga ba silent baana nga tusoma. Kati yenze nga bwento bwembi. Naye nga n'ebiro ebirabo byonna biri mu nze. Bwento nenkoma mu S2 drop out kasasa SS. Nenyingira ekibuga. Kuolwo bampa omusaayi gw'omuntu ekikopo kiramba lwensooka okunywa omusaayi gw'omuntu. Emisambo giri ku lusozi. Waddayo ku lusozi. Of course mba nalina okufuna ki ekiddako. Instruction zikugamba jangu. Ozze waka. Kati n'okudde wa jjajja. Taata taagala naawe kubeera naawe tosoma. Nenzire wa jjajja. Kumbe nze ngenda ku mission ndala eddako. Mission ye yali eddako. Kati awo otanze otegeera nti okozesa. Nga nkolera ddala kati olwo nkimanyi. Ntandise nina ekitali kya buli nange nkyewulira. N'omusaayi gwennywa kati ntegeera kiki enkola. Kati mmanyi. Naye nga nninda kye baŋŋamba okukola kyenkola. Nina obusobozi obukikola. Bwentyo gundi n'antikka ne bampa omukyala. Omukyala n'ansitula n'antwala
olaba essomero lya Nakivubo Centralment Container Village waliwo essomero baliyita Nakivubo Centralment nankwasa omuvuka bamuyitanga Henry Ganja. Kati Henry ng'alina okunjigiriza oluyayi lw'omu kibuga. Ganja yono gwe tumanyi. Ganja accessibility n'ekibambala kyambale kati kivaawa. Twalina abavubuka olaba wano ewali essaawa ya Queen. Twalina abavubuka nga bagita Freedom Square. Wensanga abayimbi bano Menton Summer. Wanga abayimbi sibogerako. Kambaleki. Wensanga abayimbi bano Lasta Robo MC, Menton Summer, Sanks VVD, Emplorando. Kati nga wano bagitanga Freedom Square. Mukunganira. Ati awe wali abalaasi. Kati style y'enviiri ezaasibwanga. Awo we wabanga amaanyi ga buli kimu ekyakolebwanga era emisono gy'enviiri egitandika okusibwa egy'abalaasi gitandikirawo. Era nga waliwo kalicha teri kunywa kulya bintu birimu musaayi toyi kulya ngaliwo eyo bwetyo kati mumutandika kulaba basimayi mugita Rastafari. Kati nze amaanyi gange gonna gaali ku Krokotawa. Ng'era amaanyi gano gava eri ku nnyanja. Ojjukira nga nkugamba nti bankonekitinga n'emyoyo n'ekimusoke ky'ennyanja. Kati ntandika okugakozesa. Olwo ngenda kutandika okugeewulira mpamba ekibuga Kampala. Ng'amaanyi gange nkozesebwa kuva ku nnyanja. Gye bayita Keke Beach eggaba. Nga bwenva eggaba nzija e Kansanga, bwenva e Kansanga ne nyambuka e Muyenga. Kati e Muyenga we waali ekyoto ekikulu eky'abayimbi, ota y'abayimbi. Endala ye yali wali ku Freedom Square. Kati ekyoto kino kyali ku club bagitanga club Muyenga. So kati bagikyusiza erinnya sikyajjukira gye bagiyita. Kati eyo yali aba Peter Sematimba. Peter. Abo ng'eyo club yaabo. Kati abo ba agent bonna we bakuŋŋaaniranga. Peter. Okutandika okukola emirimu. Ogedde Peter. Peter. Awo. Erinnya liyita Peter. Ekintu kyonna kyali awo nga we wali ekyoto ekikulu eky'abayimbi bonna n'abasamizi. Emuyenga. Naye nga wagendawo bamanyi kye bagenda kukola. Be batayita tebabakola ki? Be bayita be batwala awo. Kati abayimbi twasisinkananga ku gye bayita deviate. Kati wali weyita muyimbi. Kaakati jjukira nze nali nkola music waabwe. Olwo ngenda okutandika okuwandiika ennyimba. Naye tulina music gwe tugenda okuleeta. Twagala kuggyawo music gwe bayita lingala. Mumulwanyise. Tuteekewo music gwe bayita raga music. No, tuteekewo music gwe bayita reggae music. Si raga naye reggae music. Kubanga raga jjamu oluvannyuma lwa reggae. Kati reggae music yasinzizibwamu sitani. Kyova olaba abakola reggae music bonna bateekwa okusiba dreads. Barasta. Oba oyagala oba toyagala. Kubanga powers zonna ziri omwo ze bakoleramu. Kaakati navanga gaba Keke Beach Kansanga agona gemanyi gena tambulanga mu Muyenga. Kati Muyenga nenkoleza nenzijuza Kabalagala. Nenzija ku ssaawa ya Queen. Nenyambuka waggulu Emmengo nenzikirira Lusaze. Gye baziika abafu. Kati nga nkwata emyoyo gy'abafu nenjigata n'egy'ennyanja. Era nga mpitibwa omwana w'emisambwa Junior omwana enzaalo y'omupaka enkadde nazaalibwa mupaka enkadde nenyovera merajo nenyosebwa ku ssaawa ya Queen nsula ku Krokotawa. Nga gugema nga bwe naayogera bwentyo ng'olwo spirit zonna zonna nzisika. Kyova olaba nti sokoddemu ako introduction. Wayitibwanga otya? Mwana wa misambwa Junior. Kati jjukira gye giri emisambwa gyogerwako. Kaakati olw'okuba gye gya training nga bonna bakimanyi ba agent nti oyo mwana wa misambwa Junior. Ngera mpitibwa omwana w'emisambwa Junior omwana enzaalo y'omupaka enkadde nazaalibwa mupaka enkadde nenjavira merajo wino nenyosebwa ku ssaawa ya Queen nsula ku Krokotawa. Ng'eyo kodi gye nkozesa. Ng'olwo kumbe mpita spirit si zonna zize. Olwo tugenda okutandika okuloga Kampala. Kuloga. Omuyimbi oli akyaliyo ye kitovu. Olwo asomye. Jjukira nze ogwo mwaka gumu watuula. Omwaka gumu na saagumalaako. Kubanga jjukira guggwako tugenda kugumalako. Nyingira ekibuga. Ntuuka mu kibuga ntandika training. Tandika okuba kati amanyi manyi exercisinga. Ngenda okutandika okusala ensawo. Kati bo baba batudde za S4 S5 I think yalinga S5. Kubanga S4 yagituulira eri wano teyagimalaako. Kubanga baatugoba. Abago ali mu S4. Aha. Naye good enough yali aligestalinze. Kati ndowooza ye yadde oba n'akolera wano we yaligesteringa simanyi bwe bakati mbirabye kati nga bikoze eki. Naye yali S5 we natandika okuloga ekibuga. Olwo ye aba ali mu S5
kati kubanga nze gwali omwaka gumu nga ntandise obuyaye oyo yekyenda mu emeka mwena olwo ntandise obuyaye mu kibuga nga nsobola okwekoonako nga bwe mpulira nga omuwala nkwegombye nga njagala kukozesa nga nkwekoonako naye bwe nkwekoonako bwe nti njagala gata sipiriti yange neeyiyo mmanye bye wakoze byonna nga nkugamba maama akati kankakuyingiddemu leeta nkuggyemu akati mpa ssente bweziti nga yeganaga yayege Kampala nga ntandika okusoma nyabo nno ngamba nti ndi muyaye naye wayambadde peti ya kkala bweti wanabidde mu baafu ya bbulu oyambadde nika ya kkala ng'oba oyagala batoyagala olina okuyimirira babinyumizaako era muzita story nze omu ku baabikolanga babinteekamukko kati bantumye omusajja ajjampu obuntu awo kiki ng'omutubumbuliramu akati obumbuliramu nga bamuyita transfer magic ogenda kufa nibyo ddala akantu nakeetera kamu transfer magic nga ngamba ogenda kufa naye kati obutafa kati akabo baali bave kuntuma ssente biki era nze nagamba abeewaka baawona ekintu nti nali simanyi bwe batereka ssente senga nali manyi batereka ssente aliyo zireetera omusajja omusajja namugamba sirina ssente oba nfa kanfe n'alyoka nvaako so mwaba bitandika nga sirulagula nga kukolera ddala nga bwe mpulira kati waliwo baakutumangako nga ganti kati spiriti yoyo tujagala underground ng'olina omwebakako naye ng'olina omumuddingadinga mpaka bw'omutuusa ku level gy'omwebakako nga kati akalabi nze omulimu ogwange gwali gwa kusala nsawo na kuziga kibayita okuziga nze nga sigenda situka ku gundi wali kusokoola kuba nze nalina amaanyi nga nsobola okugyamu ssente wonna wooli naye nkola kyenjagala naye nze ogwange gwali nga gwa kuziga nga nsobola okumanya ssente kyova olaba omusazi w'ensawo tasala miisi asala wali ssente tasala miisi mission muyinza ogibeerako nga muli abantu nga 7 naye nga aliko main ali ogwo asobola okumanya nti kati ssente ziri saidi wano bwe wati ate ku gundi yaki bwe kati ogenda okugira nti ono yagize bwati agenda okuyita bwati ng'oweeri nga zaatuuse nga ziri eri nga ganja zirina ebiwe zaatuuse kati ntuuka ku levo mu Kampala nga nfuuse ekizibu 94 nalina okwegatta ku basajja okweyongerayo banyambako nenkola sadaaka yange ey'okubiri entuuka ku levo yange otutandise ebibiina bya katemba biyigize nyingidde yes kati nalina okugenda ku basajja abakugu waggulu kubanga netwalinawo abasajja nga bakayimbira twalinawo ba black star ba black palsy twalinawo biki kati nalina okuyambibwako mukulu Alex okunyamba okuwandiika ennyimba bakati olwo njize bawandiika batya oluyimba naye nina omuntu okunyambako koolaasi ebeera etya n'ekitundu kibeera kitya oeditinga otya oluyimba nga lunene okola otya lujjemu kati ebyo kati nalina okuyambibwako mukulu Alex nanyamba empandiika nkulu nalina okuyamba wandike bwoti kuba nali mu kibiina kye twazanya 30 years of banana akola ki walimu nga tuli kafulu kati ati yenna gwenkola mujjaawo yenna nze kati stage theatre zempandiika zenkola stage zenzimba osobola okumpita ne ku designingira stage nga bw'ojagala ya theatre tubala n'ebigere tozanya ffa oyo ye Alex era yanjigiriza skill empya nti osobola okukwata production yonna n'ogigabira abantu buli munno agenda akola ebibye n'akwata ebigambo n'ojja wiiki emu n'ogatta ne mufulumya tayonoona budde bwali hasozi toyonoona kwata script yo ogenda kuzanya n'abantu banagenda ng'okimanyi nina mu jeni negundi betukola combination genda okwata ebigambo bibyo negundi genda kati ffenna tugenda kola ku practice ku Lwokutaano ssaawa 3 mwenna nga mujja kololo ogatta ne jeni lwomulaba ibibyo ng'obijjukira nga naye byabijjukira production eneggwa kati bwe bwe bakola kati professionals mabyo tebabimanya abantu bikola kati awo tubasingira obwo bukugu bwoli bolenga naye musajja gwe ebintu obikola otya kuba twafunako skill ezebuziba so nalina okuyambibwako nenjiga okuwandiika ennyimba 95 waliwo omusajja kati abayimbi bawana abasinga okulwana ennyo abalwana ennyo twalina okubasisinkana kati olwo nfunye Roger Mugisha kati nsooka musinkana mwoyo tukyali mu spiritual world yali 95 nalina okwegatta ku mulenzi oyo naye omulenzi oyo
yali asoma bayitayo Kisubi semina era ng'asoma bufaatha kati by the way yali avuddeyo yali asoma obufaatha kubeera father priest kati nze nenzija nga nzize kuyiwa musaayi ku jjinja we yayiwa babrother we basula tukole kye bayita spiritual covenant kati abeere jjukira nagaye buli step erika ku traininga kati ntuuse ku level ya Africa yonna kati alina okunkomandinga naye ono yalina okumpa instructions kati nina kuyiwayo musaayi gwange naye ayiweko ye yali yayiwako ddogu gwe nenjiwa kati tufuuke nga nze kati nga ye waatali tokola nze we siri takola kati tugenda ku level ya Africa nga mu Africa wali omusajja bamuyita Kofi Olomide nga yakiikira Africa yonna nga ye witch Kofi Olomide gyali naye jjukira kyovola ye teyayimbanga yasindikanga busindisi spells agira mu music ateeka mbute spells kati ne mulyoka muzina lingada so kati by then 95 eyo 95 96 97 ye yali akute Africa so kati saawe ne wali omuvuka bamuyita Diamond Platinum oye agent omukulu kati mu Africa obadde ki oyo kati mu music tatudde kati oyo kati level ziri 7 Roger ali ku level ya 3 nze nali ku level ya 5 Africa tutuse ku level nga tutuzanyirako kati febe si by'obulogo by'obusamize nzija bujje ekintu wali kyovola ba sente ze nasooka okugulamu emmotoka nagula emmotoka ku myaka 19 nga njije mu kubba nga nziba sente bano ntiva mu Western Union zino mama nga nziba sente nga nkujja mu sente mu baasa nze nenkola ebyange ninga mwana kyewunyisa Syria kati olwo nga tulina bwe ntuuka mu kibuga nalina okubaako supermarket emu mu kibuga weeri awo mu kibuga nga supermarket eyo yeereeta omusaayi ogwo naye ebintu byalinganga bibongo nga babijja Jamaica kati bye baatuwa kati tuka ku level nga tulina kunywa ebyo oyogenda mu supermarket nga agenza okugula ebintu bya bulijjo era ba agent bagenda ne banona nona bya week ogunywa wiiki n'ofeeding obulamu n'otambula ejeri era bakola goloza nze bwe navaayo ne bavaayo ngamba supermarket ekyali bulungi nnyo gyeri ate ina okusavinga aba agent gye bali bakola mwe kati mutandise na bbala bakati gwe mulimo gwayo we nava off air nja gikubuulira saagala kutawanya bizinesi z'abantu z'abasajja naye bannaye kiri mu Uganda saagala nga bwe mugenda firiji we ziri eri bbali z'aba agent mwe muli omusaayi ogunywebwa ogwati tonyanga omusaayi nga tugujja mu malwaliro ba agent bali malwaliro abazaalisa abaana kati bano benkugamba be nazuulanga abayimbi oba aba artist ab'enjawulo ng'omulabira awo bamuwongayo olaba bulabi simba emuliko nomanya nti kati ono muwonge naye nga yakikola nansi that's why mbagamba nnyo bakyala mmwe bw'oba ofunye olubuto funa mulokole munnakuzaalisa bantu balabanga ebyokusaaga nze bwe nnakubuulira olugero lwa mutabani wange Joshua ono gwe nzaddewo yasembyeyo bw'oŋŋamba nti kwata awo nnyinza okutaalya nkulage ba agent enkola gye bakolamu gwe so omuntu asobola okuba nga wafuna omwana wo bulungi talina kizibu bulungi naye wogendedde okuzaala nansi akozeeko n'amuwongayo bw'omanyi lwaki beetaaga omusaayi kumanya blood group kubanga bakozesa blood group A ne O egyo giri strong oyo ne bw'omukuba nga bbye tayogera bebo bosanga ngoli yafumbira oli ngene bw'omukuba tayogera bw'omukuba nga naye bakubye omubbi tafa batugamba baba neyirizi bitesola biwakanya kuba ku level y'ebyo nabo wali ababikola ki abali bwe bati kubanga ensi bwetyo bweri naye egyo gyemisaayi naye omwana ono bagenda omulonda olwedde mu famire aba alina omulandira oguli spiritual bewosanga nga basamize nnyo either jjajja kati olaba ono kamwogereko kubanga ngenda kukuwerako example y'omuwala olwedde muyimbi omu ku bayimbi be twatwala yali amututte Erika simanyi wali omuwuliddeko Erika Mukisa nno njagala ku mboozi ye nno naye omwetaaga ali Kenya naye nja mukuweereza yakuwagundize mukwatagane so kati Erika
awambibwa muyimbi kuyita ku bidongo bino byolaba bikuba bino ng'akyasoma alina mu wansi eno bibina P7 I think P7 is something bwekityo n'amuwamba n'amala emyaka 7 n'asoma n'amalako nga tategedde nti amazeeko ng'asoma buli lunaku ajja n'asoma nga tamanyi nti amazeeko muganda we John Black erika muganda we John Black ebyaddala bulungi jjajja waabwe ye musamiza asinga obukugu mu Busoga kati abamu te balaba bulabi bintu ebyo omuntu agenda okujja omulonda mu mulowooza muntu nti yawambibwa kukola akola abaako akalandira gwe genda obuuze oli mukwano gwa Nsubuga mubuuze famire yaabwe biki bye baakolanga Nsubuga Joseph mukwano gwange gye biva eyo genda okulaba akalandira ng'omwana tava buvyeri bagenda omulonda ng'alina background gyeva that's why bwe tujja eno mu bulokole tukutula bino bye tusaba nga tukutula endagaano za famire zetuvuddemu si byakusaaga tetuba mu joking subject simanyi bagamba nti no way ezo spirit zezijja zirondoola nze kati nekyatuse newaabwe balina nali manyi Nsubuga baamu bintu tokirowooza nti kiri ekyo gwe tula bulungi akwe story ye omubuuzeeko ku background ye waabwe gwe mubuuzeeko ku background ye waabwe akubuulire biki bye baali bakola ewaabwe so kwabawo akalandira nga kali eri kati agent ono olwokuba agent amanya nti kati ono omwana memba tumwetaaga n'amuwonga kati gwogenda okukula nga omulaba atambula yeri spirit ey'omukaaga gye nagambye 6 sense genda okulaba nga olaba oyo kati agent oyo kati bakutuma kuba omulaba bulungi nnyo kyebalialobuuza nti goba mu kintu nga mwoli abantu bano balina zimaaka ffe zetutalaba oba omulaba bulungi nnyo oba omulaba bulungi njaba baba mukutumyeko mission kyangu nnyo era yakubuulira nti kati tugende egindi waliyo guno kyovula bw'otegeka ekivvulu abo bateeka okubaamu naddala ebivvulu nga amakampuni g'amasimu ge gabitegese oyo alina okubeeramu oba oyagala oba toyagala lwaki kubanga gy'emirimu gyakola bw'aba taliimu tebagenda kukola spirit zonna zitambulira ku ekyo so bwe tutyo ne tutandika bwe mala okufuka omukugu nalina okukwatagana n'omukyala ow'emisono ne tulyoka tutandika modeling mu Uganda tutandika ebya fashion and designing soka tuddeyo ko wali yes osisinkana otya omusajja waffe wa Covenant Roger kati Roger nsooka musinkana mu mwoyo kati yantuma abayimbi bano bonna nze ngenda ku ssomero ekisubi nkola endagaano era ngenda nasoma omwaka gumu nensoma ebyamasannyalaze nefunayo ka certificate era ndi mukugu mu masannyalaze tuvala nagamba abaana nze sobola kufa bwavu nti nabudde ekyokulya tekisoboka byenayigira emisiri bingi manyi okuvuga emmotoka ne bakubagamba nti kiki tigenda kukola bwabuyita batya bwa driver nsobola ekyokulya nti manyi bingi nsobola okufunamu ekyokulya that's why kizibu nnyo omuntu okunga nti nze sirina olina agandi tolina wulira nagandi Katonda ayogera ebintu bya Katonda afaanana waatyo nalabawo ka comment awo omuntu aba yeetaaga n'ojja nagana naye nga olabikanga strugglinga oyinza okubuuza bwatyo manyi ffe abamu twasalawo ne tufa eri ensi n'ogifiira ddala nogaa nti kakati Katonda kolanga gy'oyagala n'alyoka akukamulamu buli kikakikya yenna zinali simanyi munsi waliyo omuntu nti osobola okubeera nga osaba nasolo 10 kati manyi mu bulokole kyekitegeeza era omwana bw'ajja ewange n'aŋŋamba nti wayi mpaayo omutwalo nina omusiraamu gwempa ssente buli lwakutaano oluusi lwakusatu mulwadde muyi kubanga namanya kyekitegeeza okuba nga oli mwavu nali sibuyitangamu era nga neepanga nga neemanyi nkulidde mu ssente ndi mu ssente saagala kumanya maama mala kulokoka nentegeerako omuntu abeerawo nga n'asula enjala naye nga abasumba abasinga aboogera ku bya Katonda nga baba baavu kati bwemukitwala bw'okitwala nti babeera baavu kubanga endabika era oli bw'alabika alowooza nti omuntu oyo aba bubi nnyo aba tali bubi nnyo appearance wano nga bw'obigiraba omuntu ayinza okugirowooza nti omuntu ali bubi n'ekizibu nnyo omuntu oyo tasula njala tasobola kusula njala bw'aba asuza enjala agisulamu ng'ali mu kunoonya Katonda kwegamba needs baba nazo ng'omuntu ozirina abaana bo basoma kikola ki kati abantu bamanyi nti ssente nnyingi bwe buki kaakati ezo twazirimu bangi abazirina nga nnyingi naye ng'asula atuula ng'akaaba alina mirembe
kakati nze ndi bulungi. First of all nali sebaka nga sirya mmere, nnyo omusaayi gw'abantu, nnyo obwongo bw'abaana abazaaliddwa. Gwe nga kyendiko, gwe tomanyi musaayi bwe gutuŋŋuna naye nga buli lwakusatu saa mwenda ogw'ekiro ndagaano. Naye gwakuwoomeranga? Teguwooma, gutuŋŋununa. Anti gwagunywa, togunywa ng'ogwesunga, ogunywa lwa bulamu. Feedinga mission z'ogenda okukola. Bwe mwaba nga ne mission eziri hard ng'oteekwa okuba ng'oli full ng'ojjudde. Ng'oli strong ng'omuntu tasobola kukumalamu amaanyi mugajja mu musaayi. Bulungi nnyo era ensonga lwaki bakunywa nnyo omusaayi. Nnyo. Era muyenga wali owuddeko bye bayita house party. Ekimu ku ebyo ebikolebwayo gyekyo kutraininga abaana kunywa omusaayi. Ky'obola bikolebwa nnyo mu mwezi ogw'e11, omwezi ogw'omwenda n'ogw'e11, ogw'omusanvu, ogw'omwenda n'ogw'e11. Nanti kati kasiri omwana ajja kugamba nayenza house party nga nzibaddemu sibinywangako. Kati ajja kugamba bw'atyo mubuuze bye bakolerayo nga banywa omwenge. Ojja mugamba nti genda ng'obabuuza oli akubuulire waliwo bikaani bye bateekawo bibanga bya soda. Oyinza okugamba nga oba Coca-Cola njagadde kugereza obanga Coca-Cola oba Pepsi okisanga nga banywa omusaayi banywera mu soda oyo, mu kintu ebiringa soda oyo ebifaanana. Lwaki? Kubanga ojja obuyiga nga gw'olinga alowooza nti onywa juice, kumbe batandika okutraininga. Kati ogenda kutandika okuwulira ekintu nga kikugamba ng'owulira bw'olaba omuntu owulira oyagala kumulya, owulira ekintu nga kiringa kitambo ekiba kikukutte. Naye bajja batraininga step by step. Kati mubalondera ba agent. Kati abamu bayinza obatwala nga mugenda kunywa bunywa mwenge. Just kola fun. Eyo yewava ekintu kye bayita okulunduga, mwe kye muyita nyegenyege. Kati jjukira buli bw'onywa omwenge oba buli bw'onywa ebintu ebyo bikuwa amaanyi agakola okwegatta mu nsonga z'ekikulu. Kati okwegatta kwe kukuleetera okutwala omwoyo gw'omuntu underground. Okwegatta kyova olaba obwana bungi nnyo. Gwe weebuze lwaki buli akola oluyimba lwonna akola lwa buseegu. Mind yagidrivinga kugitwala mu sex. Akola oluyimba, ayimba, bipate bye bakola, buli kintu kyonna. Wali owuliddeko oluyimba, kati n'oli n'omusanga ng'ayimba oluyimba lwe bayita satanical song, oluba lunaakola bagita satanical year, buli mwaka batrainingayo anthem yaabwe. N'osanga oli ng'ayimba tugende mu kwepica nga n'omusumba nga n'omwana nga ne waafaanana atya nga luluyimba oluyinza okukola. Nga buli mwana alumanyi. Kati ekyo bayita ki? Satanical year. Ogwo omwaka baba bafulumiza oluyimba nga lwe lulina okukola. Buli mwaka baba nalo. Kati olwo lubaamu spells nga buli bw'oluteekako omuntu ayagala kukola sex. Oba oyagala oba toyagala. Nagaye bwe tunaagenda nga tugenda kwogera music tutandike kusomesa kye bayita music. Okugaziiriza. Tujja gaziya. Byonna nabyo mujje biwulira nga tukutte. Ye muganda wange. Wali. Obadde tukyagira Roger Mugisha. Yes, kakati Roger Mugisha ntandise connectinga naye. Bwe nagatta omusaayi naye ntandika okubanga njogera naye. Nga mumwoyo yantuma. Akutuma kati oli agent wa mukolera. Genda wano ne wano. Genda wali ono ne wali. Genda wano ndeetere kino. Genda wano ndeetere kino. Atandika okuntuma ku bayimbi abo. Naye nga besi yaffe yalinga Kenya mu gye bayita Coco Studio. Yaliwe. Kati eyo. Studio yaliwe limu. Yabono. Omanyi bayita talent search gye twakitandikira. Eno studio etandika yali 2 emeka. Yali 9 studio yatandika dda. Yatandika dda ngere kola Kenya. That's why nti Kenya bwe bamala ogizuula nti ekola satanical music. Batandika ogivamu bagikyusa bagikwasa company ennene. Batandika ogivamu kyovola ba gospel we Kenya asinga Sachula amaanyi. Nga gy'emirimu bw'egikola. Kenya gospel gyali yasinga Sachula amaanyi. Alinga bwola wano nti Sachula yasinga gospel amaanyi. Kenya kati bwe kiri bwe kiri. Kati ate Nigeria, kati Nigeria yezze gospel music atandise okuwamba ki Sachula music. Kati ekyo omala kukimanya noga kati tumalemu amaanyi kino. Okay, kati kati nenkwata abavubuka bano omuvubuka oyo tumutwale Kenya n'akola music. Kati Roger ntuma mu 95. Mwaba mutwala 95 tutwala omuvubuka gwe bayita omuvubuka oyo muyimbi Roger yamuntumako yali 9 nga tuyingira 96 banga twali twakava mu kibayita Halloween's Day.
Halloween zite mubiwulira kati mumuloza byakakati. Halloween ziva mabegeri jukira mu basamirira. Bali be bayita ba Illuminati. Wale uliddeko mubiwulira kati bya Illuminati. Kati abo ba agent abo abatula kachiko ka Illuminati. Bamala kola sadaka za Halloween. Ne bajjayo abafu bonna ne basitula emizimu gyonna kati era kuba kukola kyovola bebeerawo nga bayingira sataniko ya mu mwezi gwa 11 sataniko ye etandika mu 11 kyokka abatambulira mu bibiliko kalenda yetandika mu gwa 9 yes bibiliko kalenda kati ye satani atambuza nnyo ebintu ebifaananyiriza ebya Bible kati mu gwe 11 awo ba agent bonna kati awo ba member ba Illuminati awo we banywera omusaayi batandika okukolera byonna Roja antuma omulenzi oyo mutwala ebujagali nasooka mutwala mu Mabira forest awo natumala okukola saddaaka kati lwensooka okulaba Roja mu mwoyo lwe lunaku lwentwala omulenzi oyo tugende tukiike underground ebujagali waliyo omusajja bamuyita jjajja bujagali oyo yaggula poto ya underground